Ssentebe wa Disitulikiti Wakiso Matia Lwanga Bwanika n'abavunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi Wakiso olwaleero bakidde kuzinda bantu abayiwa ettaka mu lutobazi lw'e Lubigi. Kino kiddiridde okutemezebwako abantu ssekinoomu ng'olutobazi luno bwe lusaanyizibwawo ku bwangu obw'ekitalo olw'abantu abaluyiwamu ettaka. Naye nga mutuuze yabadde nga whistleblower akati nzize olwaleero okuzula ki ekiri ku bulaawo. Ono asoose kuddukira ku poliisi y'e Bulengo okufuna obukuumi ne bamusindika e Nateete, Wabula nga naye avuddeyo nga yeemagaza. Bano bamutegeezezza nga nabo bwe bagezaako okulwanyisa ekikolwa kino kyokka ne balemererwa, wabula ne basuubiza okumwegattako. Oluvudde wano Bwanika asazeewo okuddayo okwenganga abantu bano kyokka ababadde bakolera ewayiiriddwa ettaka olumulabye ne basalawo okudduka, naye n'asalawo okutwala ebimu ku byuma bye babadde bakozesa. Ono agamba nti si wakutunula butunuzi ng'entobazi zisaanawo era alabudde abayiwa ettaka lino mu lutobazi nti balinde ekiddako. Obuvunaanyizibwa bwaffe ku kulaba nti tukiyimiriza era buli muntu nze nsaasira abantu abali mu bifo ebyo kubanga olubigi oba obutonde oba entobazi buli we ziyita tumanyiiwo. Ye avunaanyizibwa ku ntobazi Wakiso agamba nti bagezezzaako okulwanyisa omuze guno naye nga tebalina busobozi bumala. Kitugamba lunye nti mugamba abantu babiri ntobazi naye bwe tubagamba ne baleeta ekifuba oluusi kiba kizibu. Bw'abatuuze batubuulidde engeri abayiwa ettaka lino gye bakikolamu. Kubanga bwe mwawulira lyayingiramu bamafiya ebintu babikola kiro tugenda okukeera ku makya ekitoogo bakibisi. Mirundi egiwerako ab'emiti abo twasooka n'onoonya ayiwa ettaka n'atubula ne tubasaba batuleetere omuntu eyayiwa ettaka ajje mu ofiisi tumulabe ne bagaana okumuleeta. Abasangiddwa nga bakolera mu lutobazi luno balagiddwa okulwamuka bunnambiro.